Looya Munayuganda bw'atyo munnange asazeewo awalewale Trump ne Netanyahu abatwale mu International Criminal Court era nga emisango omusango omunene gw'abavunaana gwa ku assassinatinga gwa kutta Supreme Leader wa Iran Ali Kamenei Ayatollah. Kakati munnange ono simanyi lwaki abantu bamujereze nnyo naye nga oba ye male mabirizi waffe kati ku mutendero gw'ensi yonna. Kakati ono munnange Looya Munayuganda era bw'atyo apetitioninze International Criminal Court nga ayagala ekole okunoonyereza mu kikolwa ekyakoleddwa Donald Trump ne Benjamin Netanyahu ekyokutta Supreme Leader wa Iran Ayatollah Ali Kamenei. Kakati munnange ekifaananyi ekya president wa US Donald Trump nga kiri wamu ne Looya Joshua Okelo n'ekya Prime Minister owa Israel Benjamin Netanyahu bwe kityo nga kirabikidde mu mawulire. Kino kireetedde abantu okwogera ebiweererako ddala. Kati Joshua Okelo ono muyite mali mabirizi ku mutendera ogw'ensi yonna. Joshua Okelo bw'ati munnange yamazidde okubeera nga asubmitinga criminal communication eri ICC okukosa ne United Nations Human Rights Council nga ategeeza nti omwezi ogwokubiri February 2026 nti operations ezaakolebwa mu ggwanga erya Iran nga zikolebwa US ne Israel zatta omukulembeze w'oku ntikko owa Iran era nga kino kyamenya international law etteeka erifuga ensi yonna. Okelo agamba nti operation gye baakola nti eno eraga oba yali efumbekeddemu kiyayise joint criminal enterprise JCE era nga eno eri designed oba yabadde designed yabadde esengekeddwa okugyawo Supreme Leader omukulembeze w'okuntiko owa Iran ewatali lukusa okuva eri United Nations Security Council. Okelo bw'ati bw'agamba nti operation yakoleddwa joint criminal enterprise nti yabadde esengekeddwa okubeera nti bajjawo omukulembeze wa Iran ow'oku ntikko ewatali lukusa okuva eri United Nations Security Council. Kati okusinziira ku submission gye yawaddeyo agamba nti ekikolwa kino kyavuddeko okumenya amateeka agawerako wansi w'etteeka erifuga ensi yonna international law omuli crime of aggression wansi wa article ey'omunaana kawairako kubiri B ne I ba ne E ne E. Kakati era agamba nti kano aka Rome statute era n'ategeeza nti bano ne bakola extrajudicial execution wamu ne crimes against humanity under article 7. Ebina bato yabistatinze abamanyi amateeka muyinza okutunnyonnyola. Kakati mu kuwaaba kwe agamba nti obulumbagagi buno bwanyoomoola obwetwaze obw'ensi eya Iran wamu ne international justice
nga munnange bwe kirambikiddwa mu United Nations Charter wamu ne International Human Rights Treaties. Agamba nti obwenkanya tebuyina kubeera nga buganyulwa abo bokka bokka ab'amaanyi, era n'ategeeza nti lino ddembe erina okubeera nga liganyulwa ensi yonna okutwaliza awamu ewatali kusosola. Okelo bw'atyo bye yasteetinze mu siteetimenti ye, era n'ategeeza n'agamba nti nga Munayuganda, nga citizen wa Uganda, akuba omulanga eri ICC prosecutor okubeera nga akozesa amaanyi agamuweebwa okubeera nga ayenshuwaringa nti enfuga ey'amateeka tesaanyizibwawo, era nga tesaanyizibwawo enfuga ey'okukozesa eryanyi, era ng'agamba nti teri mukulembeze newankubadde nga ava mu nsi nga y'amaanyi ali waggulu w'amateeka agafuga ensi yonna. Kati Okelo bw'atyo munnange agambibwa okuba nti bino byonna byonna okwemulugunya kwe yakuwaddeyo eri United Nations Human Rights Council okubeera nga ayongera okutangaaza ensi yonna, baategeeza ensi yonna ku ekyo ekyagwawo, era nga ayagala broader international scrutiny, ayagala ensi yonna ekitunulemu. Kati Okelo ono Looya abeesinga wano Uganda, era nga essaawa eno ayagala legal backing, ayagala yabamuwagira legal support okuva international human rights organizations okusobola munnange okupasuwinga oba okwongera ensonga eno mu maaso ajanjule mu international courts. ICC prosecutor tannaba kubeera nga atuwa komenti ye ku nsonga eno, tannaba publicly kuvaayo commentinga ku petition eno. Naye musajja mukulu Okelo simanyi lwaki abantu bagadde nnyo okubeera nga bamujerega. Bamujereze kubanga bamugambye, kisooka bamugambye kyendabyemuko ekyamaanyi, kale bamugambye nti lwaki tasoose na byaffe wano, kubanga waliwo abaakubwa amasasi mu kalulu, waliwo abaasibwa, bamulaba nga ali idle man. Bwe yali badde asooka na byaffe wano, era nga kwegamba beewuunya nti omusajja ono superior ignorance gy'alaze ey'omuntu kwegamba gwe baali badde nga oba gwe balaba nga yasoma mbu tasobola kubeera nga kwegamba alaga facts oba ebintu nga bwabigoberera ye bwabiraba si bibiri. Kale bamulaba nga aluzinze focus ne concentration. Naye kizibu ki? Kubanga kakati awo kikyateetedde okugamba nti bamulabye nga male mabiriize, mbu agezaako kulaga oba mbu naye tebasuubye nakuba nti asobola okwafoodinga ICC, naye naye agambye nti ayagala nnyo backing mu organizations ez'enjawulo ezirwanira eddembe ly'obuntu. Abamu bagamba nti oba oli awo baagala Trump alina program erowooza nti Trump anaamuyita batuule ku round table bateese nti jjayo omusango. Bannange Bannayuganda kiki baagala? Kati Ayatollah ye tewaabeewo ko kwegamba afe bufi bw'atyo nti Munayuganda takyakuviiro n'abaako kyayogera n'agenda okumulwanirira. Kale munnange bo bagamba nti bano ababiri Amerika, abooluganda Amerika ne Israel mbu tebakwatibwako. Tebakwatibwako, era nti omuntu yenna ayinza okuba nga ayagala okubaŋŋanga bw'ajja yeenywezezza, era bagambye Okelo nti bano oba ebyo biri waggulu wa bwongo bwo, togezaako. Bannange Okelo waffe, mabirizi waffe, Okelo mabirizi.
naye male babiriza mweyungeko bakwasaganye ensonga. Kale tetumanyi gavumenti ya Uganda kiki ekyogerako kino nga bwe nakutegeeza General Museveni yabadde agaanye oba waliwo abayitidde mu ye. Naye kati ne bwe bibaawo bafunayokko omuntu kugamba gwe balaba ali eyo ali mayina ne bamuleeta mu nsonga. Kati mu kifo ky'eggwanga ng'eggwanga ogenda mu ICC omuntu obuntu n'agendayo okuwaaba kubanga amawanga gayinza okutya okukontana n'Amerika. Katulinde munnange kubanga atugambye nti tewali muntu oba nsi newankubadde erina amaanyi eri waggulu wa international law. Katumusabire.